Kaakati mujje tusenikemuko ku mannyo, mujje tusekemuko. Vidiyo eno ebadde enzise. Mu butuufu nsese n'amaziga n'enkaaba n'amaziga sijja kubalimba. Omanyi tufuna ebintu binnya ebitusoomooza mu lunaku. Eno omuwala bw'akunyoola, eno emirimu gikutawaanya, eno ssente zikubuze, eno kiri. Muganda wange tuba tusanayoko ku zino vidiyo bwe ziti ezituleeta kasiko ku matama. Kakati wuliriza. Akatambi kolabaako omupangisa aleese girlfriend we waka. Omupangisa ono mukyafu alina omuze gw'okupama mu buveera n'ate n'asuula pupu we biiwe emabega w'ennyumba. Kakati olwaliro lwennyini akedde ku makya nga yasuzizza pupu mu kaveera n'amukwata amufulumye kyokka toyi weeziri n'essebo olwo lyagenda mu ttooyi ye akola pupu mu buveera ng'asuula emmanju. Kumba agenza okikola ekyo nga landiroodi alina waali ng'amulaba. Loodi bw'amaze okukola pupu n'amuteeka mu kaveera n'amusuula ebweru emabega g'ennyumba n'alyoka afuluma agende aleete ka girlfriend. Era omupangisa ng'agenda aleeta akawala ng'akayingiza. Abadde yakakayingiza kapa nga landiroodi wo yagguse. Nga landiroodi akutte akaveera akalimu pupu we ng'akakwatisizza muti nga bw'omulaba awo. N'akaleeta mpaka ku mulyango gw'omupangisa ono kyokka munda mulimu ka girlfriend. N'amugamba ssebo bino bibyo. Waddidde pupu wo n'omuteeka mu kaveera n'omusuula emmanju kakati twagala omuyingize munda. Togenda kutulwaliza baana wano. Akawala kali munda. Ono bamuleetedde pupu ku mulyango. Abapangisa bala kwe kuteekamu suli ne bagamba landiroodi oye asussizza tumukooye. Emabega g'ennyumba wonna wabeera wawonya lwa mupangisa omu. Ne bannange gwe akawala kagenza okuwulira nga mu butuufu gye kazze bad news kwe kufuluma ebweru. Kagenza okufuluma ebweru n'akagamba ddayo munda ono alimba landiroodi ddayo munda. Ne kagamba gundi sigenda kusobola kujjamu. Gwe omusajja omukulu akola pupu mu buveera apama mu buveera n'osuula obubi emmanju. Kanneegendere. Akawala ne kadduka ne kagenda nga tekagenda kubisobola. Ono landiroodi tumuleetako mampaati go agakuleetera ku mulyango kwennyini. Ku mulyango kwennyini. Muze ki omu ku bapangisa bo bwali obeera nabo oba banneyiba bo gwe yali akola nga tosobola kugwerabira ng'ogamba bannange nabeera ku muzigo guno naye boyo neyiba wange yali alina omuze bwe guti mu butuufu nga mubi nga gukunyiiza. Teeka mu comment section yawo vidiyo yiyo gimpereka like. So nagamba sigenda kupangisa eri kukuba eri kukuba wafunaawe ekyo kiraba eno obeera wa sirifu obeera oli wogana oba ofuna bulungi balamusiza banyabo Bukulu sebo. Yebale sebo. Kaya landiroodi nawe Kino kimanyiko ki? Kino kimanyiko ki? bali ndi seche kimanyiko. Wewe nacho kimanyiko kino. Ngozimbo oli mukambwe buzi bukira landiroodi. Kino kimanyiko ki? Landiroodi ono sibbi. Wakitegedde bulungi nti lwaki obeera osuula bbi wali? Landiroodi nze Lwaki osuula bbi wali? bagamba nze Sikuŋŋamba nkwerabidde. Nakwerabidde ng'omusuula era ngamba kankulinde. landiroodi okimanyi busaasuzeemu. Wa muno. Osudde bbi ono ng'ofuluma. N'ogenda okunoona gw'ova okuleeta. Ono bbi olese omukase wali. Era ne mbunjawo ne nkulinda ne gaaka nkute mutereke ojja ogenda kumusisinkanawo. Lwaki obeera osupama lwaki obeera opamapama bw'osuula? Tomanyi toyi gye ziri. Landiroodi kiki kyotalabye mu butuufu? Eki kyoyagala kye sirabye. Kiki kyotalabye mu Nti ebiki gwe bw'oba oswala lwaki obeera opamapama mu buveera nga bw'osuula wali? Lwaki obeera opamapama mu buveera nga bw'osuula wali? Lwaki anti oba opama mu buveera nga bw'osuula wali? Kati njagala okwata ebbiiwo omukwate omuteeke mu nju yo. N'abaana balwala. abaana balwala byodde byabwe abaana bamwe babaye ebikyafu Abaana gw'opamapama singa obadde topamapama baalirwadde. Kwata bbiiwo omuteeke. Landiroodi olina muno obutaagaliza nze kankubuulire. Oba saagaliza oba njagaliza kwata bbiiwo omuteeke munda. Mu butuufu wamma balimba ddayo munda. Kwata bbiiwo ono bbiiwo.
Ono biu. Singo bade Landlord. Singo bade Onalimba. Tomanyi toys. Singo bade oswala wali bade topama mbuve. Toyi manje zili kuganda onalimba. Jangu wa modde. Zina nyumba tezili ku toy. Zili mungi zili ye manje. Lwaki obompayiriza ngo kimanyi bulungi nnyo. Opama mbuveera. Nani ndozo olabu. Kamukutwalireyo mu ssomero. Kakati kambabuulire. Omuntu ng'okyali ku mizigo. Ng'okyasula ku mizigo. Emize egiri ku mizigo miyitirivu. Emize egiri ku mizigo miyitirivu. Kati kambabuulire. Abasinga obungi nammwe abandaba mupangisa. Oba mwali mupangisizzaako kuba kati ekimanyi abamu muli ku byeyo. Muli Saudi Arabia, muli Dubai, muli Italy, muli India, muli wa. Abasinga obungi muli Saudi. Abasinga obungi ku mmwe mwali mupangisa. Naye mu butuufu njagala tubeere feya. Njagala mumbuulire, buli omu ambuulire mu comment section ya buli omu njagala akole ki? Buli omu njagala ambuulire. Muze ki gw'omanyi gw'ojjukira ku muzigo nga gwali gukolebwa omu ku bapangisa kaŋŋambe ba neighbor bo ng'ogamba bannange nalina neighbor bange alina omuze bwe guti mu butuufu nga mubi nga gukunyiiza ne gunyiiza si binene ebya bulijjo bino simanya gundi kina wabula nga alina omuze gwakola naye nga mwena gubatwaliramu n'abaana. Nze nambabuulire nina gye nali mpangisa eyo mu ebyo biseera nalina kasinga olumu kange ntandiikiriza obulamu mpola. Kaakati ku mizigo giri nze naliko omuvubuka nga nze ndiko omuvubuka basigadde nga bakazi bakulu bafumbo bakazi bakulu basajja bakulu nga nze kaaliko omuvubuka ate omuwulu nga sirina mukazi. Okitegeera? Kaakati tewali kintu kisinga kukaluubiriza bavubuka nga kubeera ku mizigo nga oliko bakazi bakulu bokka. Gwe emizigo nga giriko bakazi bakulu bokka boyi wange gikaluubiriza okubeerako. Naddala ng'oli muvubuka. Ekisookera ddala obeera buli kaseera olumu oba toyagala kufuluma bakulabe bageya abakazi abakulu ku mizigo bageya ate n'ekyokulala baba n'abaana. Kati omanyi jjukira toyiza ku mizigo ezo muzimanyi toyiza ku mizigo egyo kati jjukira ffe abavubuka ogenda mu ttooyi n'ofuka ne kungulu kwa ttooyi ssebo oyimirira neno mu mulyango n'otumbiiza eri ng'abakazi balina olugezigezi. Era obwo obuzigo bwe butyo obusinga oluumu obwo obuli ku layini bwe butyo. Tonnyumiza. Nagenda ne nfuuka ku kinnya bwe nti abakazi baatabuka. Waliwo ogukazi gwatabuka ne gusooka gunnangira awo tosobola kuyingira eri munda simanyi oba otuwo bisema bintu bannange. Gwe egyo emizigo egyo ntayi. Kaakati siryerabira nze naliko omuvubuka kwegyo emizigo nga wagenda wajja omuvubuka omulala. Omuvubuka oyo yali ayoza engoye kati ate ye ng'amazzi agayiwa wano mu mulyango. Omanyi okuba nti muli ku mizigo bwe nti naye ng'oli wayoza engoye amazzi agayiwa mu mulyango. Abakazi nga batabuka wano wazanyirawo abaana ololololo erere kiri bannange abaana bafe ayagala bazanyire mu mazzi gwi emizigo egyo
ozannya n'okuzannya kale beeranga ku mizigo naye nga tewali nnyo bakazi bawe batu balina baana ate obwana buleekaana buli kaseera buba bukaaba kano bakakubye kano bakamme kiri kano kino boyi ewozannya n'egyo emizigo tonnyumiza tewali kintu kisinga kukaluubiriza ddala kati ffe abavubuka tewali kintu kisinga kukaluubiriza nga kubeera ku mizigo bwe gityo nga giriko bakazi bakulu bokka wakati giri emizigo nze naliko omuvubuka ne kujjako n'oyo omuvubuka omulala naye nga ssebo ne bw'oyiwa amazzi awo mu mulyango gu ssebo batabuka abaana be baabwe bazannyira awo naye ng'ewaabwe bo bagayiwayo batuula mu mulyango mwennyini mu mulyango gwo jjukira ffe tetusiibawo waka tube eno nga tuyiriba oba mu biseera bye nali ndi eyo nga nina bondi gye nkola eyo naye ng'okomawo ewaka nga batudde mu mulyango bonna bali awo bannange naye katudde ku omuvubuka ono landiroodi kennyini eyamulabisizza landiroodi ye kennyini eyamulabisizza naye ng'oli musajja mukulu ki ekiba kikupamya mu kaveera n'olyoka osuula emmanju ate munange mulaba ebintu bino abapangisa bamu babikola bino abapangisa abasinga obungi babikola kati eri abapangisa abafuka mu bucupa oli n'afuka mu bucupa ne bujjula mu nnyumba ye obucupa n'atandika okugenda nga bukasuka ku mabaati waggulu ate naddala abavubuka abapangisa bavubuka bafuka mu bucupa ninga ki ekiba kikufusa mu bucupa kati ono ye omuze gw'alina gwakusala mazike ge mu kaveera addira obuveera bwa bbulaaka n'abupamamu n'abusalamu amazike bw'amaliriza n'asibako n'akasuka ebweru oba aba awulira atya kati gwe omusajja omukulu ogera otya n'okakkana mu kaveera otandika okukakolamu obubi n'ositama ku kaveera nga toyi weeri toyi baagizimbiramu bapangisa naye nga gwe ssebo amazike go gateekamu obuveera ate ssebo nga n'okukyaza abaana okyaza abawala kati omuntu nga gwe oba tosaana kukyaza muwala n'omu obwo bukyafu obuliko ne basiponsa oba tolina kukyaza mwana w'abandi n'omu sikulimba oba tolina kukyaza mwana w'abandi n'ogwa mwana w'abandi n'omu kuba obukyafu abantu abamu babeera bakyafu ne basukka sikulimba babeera bakyafu ne basukka landiroodi yalabye ssebo omupangisa akutta obubi n'abusula ebyo n'agamba kambukuleetere ku mulyango ate amugemye mu tayimu ng'ono akyazizaayo ensuusuuti n'akaleeta akaveera akalimu obubi n'amugamba owange kaako bino si bibyo badde ag'okisaaga Uganda kale tubuulire omanyi ebiseera ebisinga tubeera nnyo ku mizigo egyo naye tulina omu alina experience y'amaanyi nnyo ku mizigo gye yali oba ne gyali buli omu alina experience y'amaanyi so n'olwekyo tubuulire ku experience yo ku mizigo gyo eri etya tubuulire yali etya kale gye wali oyinza okuba nka gy'oli kati tewali ngeri gye wali naye tubuulire how was your experience ku mizigo egyo gy'ogamba bannange seerabira waliwo emizigo gye naliko naye ng'embeera bweti ne bweti ziva ku bino eby'okuyombayomba waliwo obwo obuzeezeze obwo obutinitini obwo either nga bwakolebwanga bali oba nga bwakolebwanga ggwe osobola okutukola ki osobola okutubuulirako oba okitegeera ekintu ekyo so yaman si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu mwebale okusubscribinga sako n'okuba nti ate mu followinga mbaagala nnyo omukama katonda abankuumire abankolera obulungi obutagambika mubeere bulungi mweraba.
peace and love.